seen them. We have been talking about social media. Somebody comes and says, the colonizers were better than you. How can you say that and you call yourself a Ugandan? The colonizers were better. Manza, funga mdomo yako kijana. Ngatonda funda ntama mvubuka soko tubuliri. Abafuzi b'amatwale bebatta jakana na dulio baya ligwe. Abafuzi b'amatwale bebatta banna Uganda basoma mitwala 5 mu skeru wero myaka je kinano baya likitawo. Abafuzi b'amatwale bebatta Dr. Andrew Takome Kayiro baya likitawo. Abafuzi b'amatwale bebatta omugagga Semwezo Webusego baya likitawo. Abafuzi b'amatwale bebatta omugagga Edward Mugalo baya likitawo. Abafuzi b'amatwale bebatta Serena Nebanda aliyolo baya linyoko step madhawo. Abafuzi b'amatwale bebatta Tom Julungo baya likitawo. Abafuzi b'amatwale bebatta Nankunda Muwango baya likitawo. Abafuzi b'amatwale bebatta Major General James Kazini baya likitawo. Abafuzi b'amatwale bebatta banna Uganda Baganda mwaka gwa 2029 nga bekalakaso olwakabako banga balaga obutali mu mativu olwakabako okumugano genda mu sasali eri ebugerero baya likitawo. Abafuzi b'amatwale bebatta abantu ku 18 November mwaka gwa 2022 oba yali gwe ne kitawo. Abafuzi b'amatwale bebagenze batigumbulanga banna Uganda enkumulitu. Abafuzi b'amatwale bebabuzawo ddamulira. Abafuzi b'amatwale bebabuzawo Kibyalama. Abafuzi b'amatwale bebatta Ziggy Wine. Abafuzi b'amatwale bebatta Sipepsi. Abafuzi b'amatwale bebatta Rita Nabukenya. Abafuzi b'amatwale bebatuusako n'omwana Luzige Masudi obulemu bw'alina ku mimo okubanga kati alya mmere ngotto oba yali kitaawo naawe. Abafuzi b'amatwale bebatta Rita Nabukenya. Abafuzi b'amatwale bebajonyesezza banna Uganda. Abafuzi b'amatwale bebakuumidde abaana abanje mu makomera. Abafuzi b'amatwale bebasiba ssanya oba kitaawo gwe naawe ne bampembe bannammwe ne ka family ka mwaka katono. Abafuzi b'amatwale bebakuumidde Machete mu kkomero kubanga talina na musango. Abafuzi b'amatwale bebasibye Olivia Lutaya oba gwe ne kitaawo. You boy byotamanyiko tobyogerako byesonyiwe. Abafuzi b'amatwale bebatunda UTL. Abafuzi b'amatwale bebatunda Entebbe airport. Abafuzi b'amatwale bebagana okuteeka eddagala mu ddwaliro Mulaga ate nga byo bali tulekerawo oba mmwe muganya okuliteekamu eddagala. Abafuzi b'amatwale bebali ez'abadwadde basirimu n'akafuba. Abafuzi b'amatwale beba by'okusinga mmwe famire yammwe. Abafuzi b'amatwale bebatta Magala, Susan Magala. Abafuzi b'amatwale bebatta Dani Cheyuno bagwe ne kitaawo. Abafuzi b'amatwale bebali basennanta bo ba step madhawo. Abafuzi b'amatwale beba wambya abantu ne babulako amafiire. Abafuzi b'amatwale beba tulugunya abantu babatuuseeko obulemu oba mmwe. Abafuzi b'amatwale beba tunda ebyobugagga by'eggwanga oba mmwe. Abafuzi b'amatwale beba tunda ennyanja oba mmwe. Abafuzi b'amatwale beba tunda UCB oba mmwe. Abafuzi b'amatwale batulekera National Theatre nga yaba artist. Naye omulambo gwa Ivilinagu mwagusaba emitwe obukadde 3 okugusuza ku National Theatre nga mukazi wattu bwe yali asabye ate nga jjukira yali muyimbi. Ate omuzannyi mwagaana okumusuzaayo olw'okuba nti ne National Theatre abafuzi b'amatwale gye batulekera mwagyeddiza kati yafuuka yammwe. Essaawa eno laga abafuzi b'amatwale babi nnyo okusinga mmwe. Era essaawa eno laga nti kive nnyo omuntu okwogera nti abafuzi b'amatwale baali balungi nnyo bw'obageraageranya ku mmwe. Yes, baali balungi nnyo bw'obageraageranya ku mmwe. Katamira jjobyo omanyi bulamu bw'abantu bumeka bw'otamiiriddemu bw'onywereddemu omwenge nga buli lw'otamiira oyagala kutta abantu. Wano nze kennyini ndi victim gy'oli. Mwawamba omwana gwe bayita Jamshid Kavuma ne mumukuba amasasi mu magulu nga mwagala ekintu kimu abaleeta ewange gye ndi. Gwe ensonga lwaki ndiira ku nsiko si bafuzi b'amatwale. Abafuzi b'amatwale tebakubangako Kavuma Jamshid masasi. Abafuzi b'amatwale tebattangako ku bantu. Gwe wennyini weewerera ab'Ekkaramojja nti tujja baali bafuzi b'amatwale. Gwe wennyini weewerera Abaganda nti ojja basaanyaawo baali bafuzi b'amatwale be batwewerera. Jakana Nadduli n'abaamuli olunaku olwaleero bakaaba maluma lwakubanga ggwe. Abafuzi b'amatwale be batta Kaweesi. Abafuzi b'amatwale be batta Kirumira. Abafuzi b'amatwale be batigumbula abasiraamu. Abafuzi b'amatwale be batta Kagezi. Be batta Lokeeki. Be batta Julius Oketa. Be batta Olanya. Oba mmwe ne famire yo. Obutemu bwonna obukolebwa mu Uganda olwaleero kati bwafuuka bwa famire emu. Olunaku olwaleero mu Uganda mwe mulinga abafuna license ebakkiriza okutigumbula bannayuganda. Muyina license ebakkiriza okutta bannayuganda nga bwe mwagala. Omugagga bw'ayo y'ekibumba atunula mu faamu ye n'agamba muggyemu akakate mu kasale tuli eryeko.
mwe famire yammwe buli lweyo yokunywa ku musaayi ngegamba abasirikale ba SFC oba abasemayo oba abatulugunyiza bonna mugende mukwate Yekolera mu musanje gesanjage mugende mukube Jakana Nadduli empiso y'obutwa toddangamu n'okwegerageranya ku bafuzi b'amatwale kubanga you are worse than abafuzi b'amatwale era singa munna Uganda omubuuza okufugibwa bana abantu n'okufugibwa abafuzi b'amatwale agamba nfugibwa abafuzi b'amatwale kubanga omufuzi w'amatwale nsobola okugamba yes asobola okuba yali mubi naye ate teyali wakala yaffe ng'akusosola n'oga yes ansosodde lwansonga si yakala yange nabagamba ebitukolwako mu nsi si by'ebikulu ne baani ababitukozeeko nkiddamu ebitukolwako mu nsi si by'ebikulu ne baani ababitukozeeko omuzungu ne bwatta omuddugavu nsogga munnange si ba Luganda naye muddugavu munnange gwe okunzita gwe muddugavu munnange okunzita sigenda kukuyita muganda munnayuganda munnange kubanga toli munnayuganda oli munyarwanda but at least walibaddewo ekitugatta Africa East Africa muddugavu munnange nonzita kati atonjuliriza omuzungu ali better than you omuzungu yanyunyuntanga mwamuyitanga munyunyunsi yes we agree naye olwaliro kampani zonna eziri mu Uganda za famire yammwe bannayuganda mubasasula ssente mmeka nga n'ensonga lwaki mwagaana okuyisa minimum wage mu parliament it's because you own all companies in Uganda famire ye owninga companies zonna mu Uganda that's why ne parliament ne bwotwala etteeka lya minimum wage oyinza obutatuuka akabayinza okutta bakyayagala okukozesa bannayuganda ku 13 less than $1 bebe abeeyita abalungi mbuuzizaayo munnayuganda omukolera kampani y'omuzungu n'ey'omuddugavu okolererwa omuzungu amanyi nti omuntu afuna off day omuzungu amanyi nti omuntu akola budde era asasulwa ssaawa omuzungu akimanyi nti omuntu alwala era alwaza era afiisa mwe kampani zonna ze mulina mu Uganda ekyo mukimanyi ti omuntu afuna off day ti omuntu alwala era alwaza era afiisa ti omuntu aweebayo ka allowance ti omuntu bw'akola overtime omusasulira mukimanyi gweyegerageranya ku bazungu obulamu bw'abannayuganda mubutamiiriddemu economy mugitamiiriddemu omanyi bantu bameka kitaawo bagwiriddemu ensimbu obulamu bwabwe gwe obulamu bw'abantu otamiiriramu butamiirire ye kitaawo abugwiramu nsimbu kitaawo agwa nsimbu gw'oli mutamiivu never compare yourself to the colonialism at least I rather go with it abazungu nesigenda nabimpimbinga gwe Muhoozi Kainerugaba an idiot a drunkard general kitaawo okukuwa obukumi okukuwa emundu okugwe musango ogusooka gwe yali azziza omutamiivu bamuwe emundu omutamiivu ataba na control atamirira mu bulamu bw'abantu wewe nyamanza Muhoozi Kainerugaba nyamanza you know nothing omanye ebyafaayo gwe omanye ebyafaayo gwajejembuka n'abazungu olina kyomanyi gwe lwotanywedde mwenge lwobala nti olunaku lukusaze ng'omwana omuto lwatalidde omanye ebyafaayo gwe eri eddwaliro ly'emulago lyatulekerwa muzungu mwe mwagaana okuliteekamu eddagala y'omuzungu yazimba omuzungu kyemunenyamu kiri kimu era obubi bwe wembulabira wali wamu yatuwa obwetwaze nga tatuyigiriza bukulembeze omuzungu yawa munnayuganda obwetwaze nga tamuyigiriza bukulembeze na butebe bakulembera abantu that's why mutufuga bufuzi musatuukira mu bulamu bwaffe omuzungu gw'ogamba nti mubi waliwo n'omwana Omumerika I can't breathe bamwitangani yani oyo ye yali ani Floyd biki batta omuddugavu omu mu ggwanga lya America ne walaba ekyabaayo ng'abazungu bassa omuddugavu omu walaba ekyabaayo ekyawaliriza n'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo okwetondera abaddugavu bonna mu America n'omuddugavu muntu n'engombe onetandikira okuyisibwa nti n'obulamu bw'omuddugavu bumatalinga Black Lives Matter Museveni lwe bakuba His Excellency Bobi Wine Museveni gw'ogamba nti ali better than abazungu yagaba bamukubyemu bulungi abantu baffe bamukubyemu bulungi ng'akola effujjo ne Zaake bamukubyemu bulungi mwatta abantu muwambye abantu mutulugunya abantu muvaayo mwewaana bwewanyi
ng'omuzungu atta omuddugavu ku ttaka lye ery'ebuzungu mu Amerika ne yeetonda naye gwottira munnansi mu nsi ye ne weewaana still ng'ogamba nti oli better than omuzungu. Olulala lino erivubuka we libanga litamidde mulijjengako akazindaalo. Mulijjengako akazindaalo kubanga litamirira mu byafaayo, litamirira mu feelings abantu, litamirira mu biwundu by'abantu, litamirira mu bulumi bw'abantu. Nagamba gwe Muhoozi Kayine Rugaba, ensonga zange naawe ate ziri pasono nnyo. Ensonga zange naawe ziri pasono nnyo. Nti mwagaba Nuupu bavuma wano soogeranga wa Nuupu, njogeranga munnayuganda victim ku ggwe wante. Njogeranga munnayuganda victim. Evubuka nerikwata akazindaalo ku kiro kya Allah eky'ekitiibwa ennyo, emunyenye zaaka neryogererako ery'ekitamiivu. Yogereranga mu bakiweewa batamiivu banno, yogereranga mu badakisi kateera balyeruba, yogereranga mu basega mwenge, toddangamu okwogereranga mu bantu abategeevu. Embwa n'oziwulira nga zikuba engalo nazo. Bano ba Muhoozi baali badde ekizibu, naye ate embwa ng'ezo kyekizibu nnyo ekyeggwanga ekisinga. Ezikuba engalo ng'omuntu afuuye ku mmere ku lujjuliro. Omuntu n'afuuwa ku mmere ku lujjuliro, embwa n'ekuba engalo. Abazadde be bayonoona abaana, nene mmwe bannayuganda mmwe mwonoonye abantu bano. Kaliba kasajja, ngombo ya kaliba kasajja, omwana atemye munno olubale. Kaliba kasajja akaana kange. That is rubbish. That is idiocy. Stop it. Bannayuganda mulekera olw'okubanga munoonye emmere ya leero okukuba engalo n'omuntu lwayogedde eby'ekitamiivu. Oli asisimye mu lusenya lwa piraawo mukuba engalo. Stop it. Mukikomi ate mukikomi mbagirawo. Tukkiriza abazungu bayinza okuba baali babi, naye mbadde mmanyi nti ensonga eyabaleeta mu buyinza kutwerabiza nnaku ey'emabega gye twasanga. Ekyabalwanyisa ne mulwanyisa gavumenti zonna kuba Museveni yatandika okulwanyisa kuva ku gavumenti ya Gavana Cohen. Zonna gavumenti azazirwanyisa paka litutuuse ku yiye. Yazirwanyisanga kutwerabiza nnaku bali ababi gye baatuyisaamu. Essaawa eno otujuliza abazungu. Be better than them. Kola ekisingako ku kye baakola. Ne bye baaleka by'otunze, bye baakulaakulanya by'otaddaabiriza. Abasirikale awe Wandege yamusulanga ente nammwe, nte nsula na bulunyi nnyo, musulanga embizi. Nenge ebizimbe mwe muli bitonnya n'ottonnya, omuzungu yabireka ng'alekedde abannayuganda abaliddawo oba bonna abaliddawo omuvunaanyizibwa bw'okukola renovation to modify them. Biibyo musulanga ente. Kyokka mwe musuliranga ente, mwe mulwanira okuumira bano mu buyinza abasula mu masuuka ameeru. Mulya ccacu nga nkoko, be mukuumira mu buyinza balya nkoko. Abaana bammwe tebasoma olw'akasaala katono ke mufuna, olw'obusente obutono abasirikale bwe mufuna. Abaana bammwe tebasoma. Muwaliriza ne mulyalya Bubuloni, simanya wazalendo SACCOS bula 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 bula. Bemuwaliriza ne mulya ku Buloni ngobo. Abaana bammwe ne muwaliriza ne basoma mu bulumi obw'ekitalo ennyo. Kyokka ate batuuka okufuna emirimu ne babasosola olw'okubanga abaana b'abasirikale abava engulu, abava mu Busoga, abava mu Buganda, abava mu Ankole. Nabo mu Ankole babasosola bano baagala bantu bamu Banyarwanda. Bebe mukuumira mu buyinza. Najja gye muli. Yessa. Afande. Kubwa. Ne mubakubira salute. For sure. Is Muhoozi worth your salute? Major General Eric Kayanja Mutundwe. Is Muhoozi worth your salute? Chibirango. Mukuba byasi. N'abasirikale abalala. Muhoozi ali worth your salute? Oba mwekkiriranya? Oba mwekkiriranya? Ajjatamira. Bali n'agamba. Mbwa abazungu baali babasinga, abafuzi b'amatwale baali babasinga. 100%.
ne baba batutta kubeera ekyalwanyisa bajjajja baffe ba Beni. Baisiraeli Mayengo n'abalala bangi, Dr. Apollo Milton Obote, General Idi Amin Dada and many others. Ekyabalwanyisa tugoba omuzungu kubanga twali twagala kwetwala nga tukooya okuttibwa. Saawa eno mwate muli worse than abazungu. Museba na Uganda than abazungu. Mukozinze damages than okuba ebiraka. Tunulire vubuka erikulidde ku migaati ku musolo gw'abanna Uganda. Erigendedde nga mu mmotoka n'obukuumi. Eriridde nga blue band, erinywedde nga amata ga seriraka. Erikulidde ku bittafutafu ng'ebittafutafu lyabiyigiriza kutafujjana. Atafujjana kati butafujjani. Wewe Muhoozi Kayine Rugaba, oba toyina byakwogera sirika. Waliwo baganda babo ba Natasha, Bapeshe, Badana, Bakibuule, honabo baganda bo. Nono gwe mwazala muwandira kazibu. Wameri yachambadde kamuleke nja kusigula mpalana. Basirise olowooza gwe mwana wekka bonga ne tubanonooza omuntu najja naje jembukana. Bali bavuma golooza tatumanyi ba Natasha gye bali bonga ne tuboogerako. It's because ono yaddayo omutwe gwe mu ngeri embi etigumbula banna Uganda atunze nnyo mu ngeri y'obusiru okusenga bwali tunze mu ngeri y'amagezi. Muhoozi a drunkard general. Kitaawo gwe yawa amanja gali fake. Bako wokoma bwoba otamidde genda mu kasino ozannye ebyuma nga bw'otera okukola kuba ssente mulina nnyingi munoonye muziteeka. Genda onuse kokayina nga bw'otera okukola.